Nyongero kubuzaako era gyosinzira okira mpozi nga towuliriza embeera eriyetu obulamu obusanzwe olunaku olwajjo still twalayo aba crossings nagaye twalayo aba crossings from NUP ne bagenda ku PPF the likes of Julius Mutebi kati ate waliyo still abagenze era abakyagenda mu DF era olunaku olwajjo aba DF babadde wali eri ku kibiina kyabwe ennamirembe nga bali mu kwaniriza abantu abo abazze obuuli awo okubeera nga ate bakolebwako emikolo egy'okubaaniriza mu mbeera yonna. Kale bannaffe muyogeyoge okufuna ebibiina ndowooza mu ebyo ebibiina mugenda kubeera nga mwe ba pulezidenti mwe ba vice muvudde ku levo z'abakansala kati mugenze ku bagenda bwa bukadi bw'aba MP olunaku olwajjo former MUBS principal Professor Waswa Balunywa was remanded to Luzira over abuse of office after finally appearing in court. Balunywa nono mwana tu aba yali principal wa Makerere Business Institute gye MUBS wali nakawa kigambibwa nti omusango gwe yazza yawa abakozi basatu emirimu naye nga abakozi bano tebalina bisaanyizo. Era nali kulutinga n'abakozi abalala 10 nga tebalina bisaanyizo nga balina incompetent. Ono avunaanibwa wamu n'omukyala yali akola human resource bagamba the prosecution alleges that Professor Balunywa during his tenure in MUBS abused his office between February and April 2023 when he regularly recruited 3 individuals, administrative aspirants, assistants, and without the required academic qualification. Obontegedde yawandiika abantu n'abawa emirimu naye nga tebalina bisaanyizo oba obuyigirize. Tulinayo bano mwana wa kojja, tulinayo wano eno kyali waffe bana ba ku kyalo oli asomye engineering najja ne bamwakubya human resource. Obontegedde kiri nti nnonyeza wendi naye nga qualification zolina zandibanga za bintu birala ebyo bibaawo nnyo bate ekibuzo kiri nti abantu abo bayinza okuba bawandiikibwa mu bukyamu ekyebuzibwa how was their work babadde badelivalinga bulungi nnyo oba n'ebirimu gibadde gasiya bwe gibanga emirimu gibadde gasiya Balunywa no yandirugweramu ddala yazze mu kooti nga yeetegese bulunyo n'abagenda omweyimirira naye mwana attu olugize bwe bati pa tebamukkiriza na kweyimirirwa ne bamusindika eruzira. So ebyo bibaawo mu societies and communities gye tuwangala ekintu kino bakyogera nnyo nti omusajja eyo nayo oba oyagala tuyagala teweewala kizibu okwewalawala ekkomera kizibu okwewala ekkomera. Lwaki? Nti ekkomera lirinza okukwata bakiyita batya lirinza okukwata anaweya likwata anaweya nogamba you know. Anyway, sorry for that Balunywa and the family ate mpozi n'abalamu enna depending omanyi mpusebo musajja abeeraawo ng'ali omu naye ng'aliko ba dependents nga 10 bonna balya ku ye kati kyekyo kyaliko musajja watu Balunywa bonna osanga yagaba emirimu ng'ali mu kusanyusa abantu kasate mubadde mujja kabasanya nti baagi bawanga abalya ebibeerawo bagamba abakazi ffe yatuwa emirimu nga amaze kunneebakako bula bula era bwe biti ne bwe biti si bwe biri ewa Balunywa si bwe biri tebirimu misango ebimuvunaanibwa just byebiri byokka. Oyinza okwekanga nno n'olutalo nno nga luli politiko kuba nalabako Balunywa oli mutabani we bamulemesa naye okwesimbawo eyo ku MUBS birinza okuba biri politiko either nga baatidde nti omusajja alinza okufutuka eyo n'afutukayo n'ekibiina ky'ebyobufuzi oba ne yeesimbawo somewhere tusooke tumucunyemukko tumulage nti ffe tufuga ategeere nga bakuteekako omusango nga bagulinako obujulizi. So bwobanga olina ekirowoozo ekigenda mu byobufuzi olina okwetegeka ennyo. Kyemmanyi ku Bobi Wine nti yeetegeka balowooza nti Bobi Wine balinza omukwatira mu misango gy'ebiragalagala ne kigaana ne balowooza nti Bobi Wine business ze zakola
bale ali katawa omusolo balinza omukwatira mu butawa misolo bagenda okukola thorough check-ups zonna nga URA temubanja nga temubanja ali clean kali naye obona ogenda mbyobufuzi olina okubeera clean ennyo otherwise oyinza okwikanga ng'okifuyo kizza munda oba ontegedde kulikayo ku mirimu gyo yonna gy'okomye era nsuubira nti buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo ddala kale nze nga omuntu wa bulijjo nkugamba bwe nti yonna gy'osinda okera ng'owuliriza tukyali naawe waliwo akatambi akatambula nga Wizo Manizo alina mwana mulenzi gwawe wenyula kiboko kigambibwa mbu omulenzi ono yandiba nga abadde mubbi abadde ayingidde emmotoka ya Wizo Manizo ng'agiyingidde kati amukuba kiboko amubuuza obadde okola ki mu mmotoka yange ye gwani essimu ye eruwa bakuyitaani mu katambi ako nga bamuwenyula kiboko kibayita kiboko ya uchafu Wizo muntu si wakulirako keeki eyo family si yakulirako keeki y'abakamiliyoni ba palaso si yakulirako keeki lwakuba ndi munanga ababbi tebawena nina neighbor wange eyo generali Mulamba naye ababbi bayingira mu kikomera kye ne babbamu nga mulimu n'abakuumi oba baali babaloze oba baali bakoze batya ne bababba ne bagenda nga mulimu abakuumi nga bamanya abakuuma ba Jeno ogwo bayita omukisa oba n'abakuumi baali mabegawo okubba Jeno ng'ali abaliisa kakanja nange simanyi bati kyobomanya bwe kityo bwe kiri olunaku nga luno olwaleero anyway tempozi mawulire amalala ndabye Honorable Joel Ssenyonyi questions why DPP Justice Jane Francis Adobo hasn't made it easier for political detainees case files to be transferred from military tribunals to civil courts in compliance with the Supreme Court's decision. Parliament approved Bodo's nomination as principal judge this morning. Onako lwajjo Abodo bamuwadde omulimu omulala. Bamuwadde omulimu omulala. Kati ye principal judge ye mukazi ndowooza asooba oba wakubiri. Kati Joel Ssenyonyi yeebuuza lwaki takyanguyiza mangu. Kyalemera wa? Supreme Court yasalawo negaba bannaye abantu babulijjo baleme kuwozesebwa mu tribunals ez'amagye oba court martial fayiro zaabwe muzikwate muzizze mu civilian courts mubavunaanire eyo naye ebyo byagaana ebya Uganda obimanyi amateeka tegagobererwangako kyokka ekyewuunyisa abagamenya be baagakola kiringa taata kukola mateeka wakala agamba njagala kino mulina okukeeranga mukolebwe muti mulina okukola muti naye nga ye takeera saagala bubbi waka naye nga taata yabba enva abo ntegeera naye nga taata yabba enva saagala muntu ayita mu madinisa nga taata yayita mu madinisa okuna kubira kumenya mateeka gwe kenyini geweeteerawo oba nfuna so mu mbeera eyo nja kusaba abali mu gavumenti muyinza mufeeyo nnyo ku mateeka agabagibwa mufeeyo nnyo otherwise mwe mwagabagane mugateekesa bulungi nnyo lwaki gabalemye okuteekesa mu nkola poliisi n'ebitongole ebirala mwenna ebikuuma ddembe lwaki mwe temuteekesa mateeka mu nkola ne mukwasisa biragiro nga byakolebwa lwaki mulaga nti mwe mukolera omuntu omu mulabire ku nsi ezaakola edda nti tosobola kumala ga dragging amagye gatwala mu ntalo obwezityo zitalina makulu oba okugenda okuba Abannayuganda nga bakiraba nti kikyamu era bajja kugamba Abannayuganda olw'olukusa lwabwe it is their constitutional right okukola kino na kino na kino na kino you know era ojja kwega bagamba no nga bapinga order tukiyita kupinga order. President Yoweri Kaguta Museveni agambye we need a government institution like UDB which is not driven by profit to continue providing capital for wealth creation. We had
Development Bank, Uganda Development Bank, UDB, UDB yali okuva mu lemenduza gwaba bote bali abakulembeza abedda. UCB zalingawo ne bank endala nga ziwa abantu entandikwa n'ebirala byonna loan zinabiki ku magoba amatonotono gwe kenyini n'obisuula n'obijjawo ate kati ogamba mu byetaaga. Can you imagine? Uganda Development Bank walingawo cooperative bank ezalinga z'abalimi kati abo baba cooperative bank sezo ne cooperative societies byamanyanga nti katugenda mu season ya kasooli nga bawola abalimi nga bagenda basimba after selling nga bazaayo sente. Mwai Museveni ebyo ebintu ebino okukolebwa ezo banka zonna mu bikono ngomera mwa bitunda, you know, kati ate ogamba mu byetaaga wabitunda ngolaga tebina mugaso na makulu. I don't know, are you rebranding? Oh, ogezao ku rebranding nga sina kitegeera. Muzeeyi nedda. Muzeeyi nedda. Muzeeyi nedda. Muzeeyi nedda. Muzeeyi nedda. Embeera eri etya obulamu obusanze otya kaluka genda kunyuma kano. Twagambye eri Kawempe North balonze bawadde card ya NUP bawadde gundi bawadde ani kakati onako olwajjo Lord Mayor naye yajjeyo card kuwa Mayor bw'ekibuga Kampala yonna era agenda kujja ku kadi ya PFF. Lukwaga agamba omulodi wali. Omulodi wali tetwetaaga mulodi mulala. N'agamba mmwe mwenna ababadde beebuuza Lukwago ki kyakoledde Kampala. Yakubye akatabo ka page nkaaga. Page nkaaga nganda wange entono Meya. Ku myaka 2. Kuba kati gina myaka 15. Kina asaba kisanja kyakuna. Asaba kisanja kyakuna. Kitegeeza bw'amalako kino abawezezza emyaka 2 nga Lord Mayor w'ekibuga Kampala. Jjukira ayinayo n'etaano we yabeerera MP wa Kampala awo wali Muhammad Nsereko. Awo wali Muhammad Nsereko. Elias Lukwago ye yaliwo n'abaana avaawo n'adda ku bwa Mayor. Kati yakubye akapagundi akatabo ka page nkaaga mmwe mwenna ababuuza biki oba oli awo byakoledde eggwanga. Kakati twali tukyali awo aba DF Gite Democratic Front mbadde simanyi ne Kasibante Moses Kasibante nti yadda mu DF bagamba the Democratic Front has fronted former Rubaga North MP Moses Kasibante as their candidate for Rubaga Division mayor race. Following his nomination, the DF National Executive Committee led by Chairman Samuel Lubega Mukaku declared him unopposed within the party. Atani abadde okumwesimbako omulala tewabadde. Kati Kasibante mumujjukira yaliko either kisanja kimu bisanja bibiri ngagira ku kadi ya DP mu Rubaga omwo kati ayagala kifo kya wa Mayor. Kasibante ono abadde musaale nnyo mu kuvuma NUP ne Bobi Wine nga boogera ebikikinike. Kati ndowooza ntugenda olabira amaanyi ge lwaki abadde abali bubi abatabukira kubanga be bamujja mu buyinza be bamusigukula. Abaana be NUP bamusigukula mu buntebe ne bamutwalako ekifo. Era abadde ayogera nnyo kati ebintu bino bikusobera. Yagamba yava mu byobufuzi yadda mu mmwanyi. Era ng'akulaga emmwanyi nga bwefune nnyo. Emmwanyi yabadde ki mukulu ate okomewo. Emmwanyi yabadde ki ate okomewo mu byobufuzi. Twali tukusuubira okubeera nga oli eyo weeyagalira mu nnimiro yo tewaliwo akubako bakita oli mu kweyagala ne Mungu wali akutta abaali. Kati kali kyekugamba omwoyo gw'okukola ki omwoyo gw'okulya kuba bwe bogamba banno nti bali mu kulya buli tebasoma tebalina magezi tebakola ki nawe kati ate okomyeyo mu muzannyo gw'ekisiru ozoovuganye n'abataasoma ojoovuganye n'abayaga ozoovuganye n'abaki you know kubanga oyogera ebintu ebimu oluusi osooka ne weerekeramu ke bayitaako obuntu sente z'olidde tezikugiranga nnyo kati abo abaana bagambira nti omusajja ono ne bw'abadde ng'avuma abadde ku ssente za Museveni kati yazze eno
kubanga bitambula byogerwa kiro ka musana tabula musimanya n'ekyebirala you know. Now feka tusubire tumaze obbawa amawulire from MP to Mayor of Division waliwo amookinze n'agamba oyo ye yafa oyo ye yafa tannafa akyaliyo nike kuwaayiriza ng'afaaki bamuyise Kasibante Moses abuze ku Kaddo Mukasa. Dr. Ruto said the government had already uncovered irregularities in health facilities that had been making dubious claims with billions of shillings from public health kiti obanaye ebizibu tebiriwa for Uganda yokka ne Kenya jebi amalwaliro ate gakoze gatya ate simanya wedeyo anange di omuntu lwakolera abantu be di omuntu lwakolera abantu be batubeeramu ebyo amalwaliro tegalina ddagala erese facilities nfu kati ne Kenya nayo ye kugamba abange government kino ebadde ekimanyiko naye ng'eri mu kukikolako mu mbeera yonna n'ebirala naye agafi wano go tegali kati bw'obanga omanyi olina eddwaliro teririmu byetaago gwe linda paka okulonda nga kuwedde balinza okukolako aba tebakozeeko mu tayimu eno linda paka muzeeyi lwalidda otegedde muzeeyi akalulu muzeeyi akalulu eba naye asajja awerekera President Museveni mwina okubanga mudduka emisinde newayi olaba na Bobi Wine babeera ba foot soldier badduka emisinde onakola jo President Museveni ya commissioning oba yaguddewo the house fish feed factory mu district y'Enjeru mu district y'Ebuyikwe mu town council y'Enjeru yaguddewo eddongososo ly'ebiyanja ebyo n'ebimu bitambule bulungi nnyo bambi mwana muto nnyo Honorable Nalukola agambye bw'ati if you decide to stand independently then go ahead and do so, but don't waste time fighting the one officially given the party flag. In politics, that is called political indiscipline. Shinabagambye abasinga ekigendo bakubisa political indiscipline neje mugenze temujja kusobolayo temujja kusobolayo. Tulabyeko olunaku olwaleero omumbejja k'omuntale Ruth ate mpozi ono nga mumbejja wa Tooro yalabiseeko mpozi ate mu ggwanga tu Uganda nga beetegekera mpozi ate amatikkira ag'omulundi asatu. Kitegeeza oyo nnyimba agenda kubeera mpozi nga ate bakolona obutooro myaka gidduka ssebo ggwe twali bato nga twegomba tulaba kakabaka akato nga naffe twagala tubeereko kakabaka akato naye nga tetusobola ebintu bino bisoboka bikusobera manya. President Museveni has urged Ugandan youth to stop relying on handouts and instead use the country's natural resources to start income generating ventures. He made this call at Njeru. Now, kankumalize na kino, kamalize na kino. Abalenzi oba bavubuka ba Uganda bonna bonna abalenzi n'abawala be bantu bakyasinze okwagala okukola Mr. President. But ya mwe mubalemesa. One, mwagala nnyo baddawo nga muba wabuwi. Ezo ziyanda usizogambye mumwe bateekamu ekintu ekyokubeera nga baweebwa. Oli bw'atandikawo bizinensi ye ab'omusolo we basooka ogikuba ne bagisuula. License najja n'agiggala, simanya revenue nejja neggala, anaakola ddi bizinensi yakatandika nga muwa abagwira tax holidays. Abawana abaana batandise bizinensi zaabwe lwaki temubawa tax holidays ne bakola? Waliwo omuntu omu kati njabaga there are some businesses nga tezirina bipande lwaki
kwewala misolo egyo gya kimwambukira egyo olyabeera ne ka bizinensi ke olaba musolooza n'akolera ewaka mu nnyumba eyiye ne mugamba kasita abeera ng'abitunda tuba twetaaga omusolo it is okay but musooke mubaweemu omwaka gumu ebiri basooke beetereza bavuge kikalu omala omugamba nti kati omwaka guli kumaze okwetereza twetaagayo ka license bwe kati naye abaana bali eyo bakola batya ng'oguva eri ng'oteekawo si birungi abaana bonna Abannayuganda baagala okukola kyova olaba bakadaama balinga ndowooza twandibanga Uganda efulumya bakadaama nga 1,000 omwaka bwemba nga siri mistaken nga siri mu byalo ebifu batwala bakadaama nga 1,000 abawala bokka benkubalidde sibaze balenzi buli lunaku ne bagenda ebweru okukola nga bali wakati w'emyaka 18 45 45 now njagala ombuulire abo Bannayuganda bate baagala kola baagala okukola bati ne bemuwa ssente muziwa bakyamu ne bemukola mutya bye bimu anyway sigenda kubeera nga nsukwaanira mbere bulungi mweraba